Omukulu wa kuno mwami Yoseit Buhabulwa mwami Yoweri Kaguta Museveni alabika nga ategedde nti Uganda yo emulemeredde takyalina maanyi gonna gatwala ggwanga lino mu maaso oddikulaakulanya oba okukuba ekyenjawulo kyaligattako. Twongera obajjukiza nti mwami Yoseit Buhabulwa yandikwasa obuyinza bwonna n'abukwasa mutaani Muhoozi Kainerugaba era nga enteekateeka zonna zimaze okuggwa. Mwamulaba ng'ali mu kwerayiza nti atadde wali obuyinza ebintu abyesonyiwe tagenda biddira. Twongera obajjukiza nti nange kyemulaba ate era nange kyendaba era ng'omukulu alabika nga akaddeko alaba nga kaweddeyo ate nga n'eggwanga talina kyalikoledde. Myaka 80 ali ku bantu bannayuganda abawulira obuzito gy'ali, abawulira nga bakkufu nnyo, abawulira nga baagala omuzza ku bbali naye ng'akyalemeddeko. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katonda atalya nguzi, Katonda atunuulidde, Katonda atukulembera, Katonda ali wamu naffe. One time Katonda aba alaba era ensonga ze azitambuza kubanga by'eggwanga Uganda tukkirize tugaane ye mwami Museveni lyamubadda mu ngalo kabanga atakatambudde kabanga kawezeeweze ng'omukulu takyalina kyazzaako tukkirize bannanga amazima galwawo okutuuka mazima oluusi gamenyaamenya abantu ne tube n'obukkiriza kyomukulu takyalina kiddako. Saba tubeerewo n'ekyo atukimanyi nti tulwana okulaba nga tutereeza byonna byasobezza era nga twala eggwanga lyaffe maaso. Takyalina lugendo olaba Kampala obufunze singa gavumenti esazaamu endagaano ne Women gavumenti yakusasula miliyoni $149. Mpuliriza bulungi, njagala owulire endagaano gavumenti gye yakola ne kampani ya Women era ne approving baakola endagaano nga ya myaka aga Women ng'egenda kuweereza eggwanga emyaka aga 2 mukyo nga Women gavumenti egenda kugiwa assets ze yali ekozesa mu kitongole kye twalinawo ekyali kigaba amasannyalaze Women nga tennaba kujja ekyali ekya gavumenti. Mu assets zino mwalimu ebizimbe ne dams ez'enjawulo nga zino zonna Women agenda taking over assets zino. Kakati mu ndagaano gye baakola yali egamba nti singa gavumenti esazaamu contract ne Women gavumenti yakusasula miliyoni $149. Akawaayira akalala ne kajja nti singa Women esazaamu endagaano ne gavumenti eno gavumenti era yakusasula miliyoni $98. Ompuliriza bulungi nnyo, eno endagaano eyakolebwa yegamba nti Women bagiwadde endagaano ya myaka 2 ng'eweereza mu ggwanga naye singa gavumenti eno esazaamu endagaano wakati nga tennaggwako gavumenti yakusasula miliyoni $149. In fact $147 $147.6 million. Singa Women esazaamu endagaano eno nga contract yayo tennaggwako era gavumenti yakusasula miliyoni $98. Wabula singa contract eno eggwako bulungi nti contract gavumenti yasayininga ne Women eweddeko nga bwe kiri olwaleero era gavumenti yakusasula miliyoni $129. Eyo endagaano wali ogiralyeko wa, wali ogiwuliddeko wa? Kyokka mbadde nsoma wano waliwo lipooti ya Salim Saleh eya 2009 ng'ekwatagana ku nsonga ya Women eno contract eno yasayiningibwa. Ne wabaawo ne ripooti endala ya Advoc Committee on Energy eya 2012 eyavaayo n'esuggestinga n'esaba gavumenti eno ng'eyita mu Auditor General Government basazeemu contract. Government esazeemu contract gye yakola ne Women kubanga contract teriiyo egenda kwongera fiiri za ggwanga. Contract eno teyasazibwamu. Naye mu bufunze singa gavumenti eno yakeera ku makya n'egamba nti etaminatinze contract yali esasula miliyoni $149. Olwaleero Women egamba eyagala miliyoni $19, $190 million. Kyokka wano mu kawaayiro
nga kalaga contract webe weddeko government erina kusasula million dollars 129. Olwaleero twebuuza nti ate million dollars 19 zivuddewa government zeyina okuliyirira kampani ya umeme. Ekyo kye kibuuzo ekisooka. Zino million dollars 19 zivuddewa. Kubanga olwaleero mu contract wotunuulira ti umeme yagenda okujja okukwata contract already waliwo assets ng'ebizimbe offices ekitongole umeme kiyasikira mwe kyali kyoperatingira ezo assets government yazikwata neziwa umeme ate zalina okubako compensation. Kati olwaleero tubuuza ndi zino sente zi accumulatinze zitya okuva ku contract endagaano ya signing wakati wa umeme ne government nti singa ebe etuuse okuggwako erina okusasula government erina okusasula million dollars 129. Kakati zatuuse zitya ne zijja ku million dollars 19. Olwaleero auditor general avuddeyo n'agamba nti million dollars 19 government zeyagala okuyiriramu umeme. Esente zo teziriyo. Esente zirina kuba million dollars 1018. Government eno zerina okuliyirira umeme. Oyo saababalirizi w'ebitabo bya government. Kati ekibuuzo kiri nti esente zino million dollars 19 ate nga zigenda kwewola bwewozi mu banka. Esente zino zonna baani abagendo zifunako era baani abali emabega w'essente eno empitirivu bweti. No wonder Museveni yapapiriza nga ayita mu speaker wa parliament. Parliament yammwe epapirize ise sente zino. Naye ekibuuzo kiri nti ani ali emabega wa kampani ya umeme? Era muntu ki atuuka mugagga ki oba investor ki atuuka kusira eri signing sa government contract efaananako bwetyo? Ekyo nkirekedde ggwe munnansi. Ekyo nkirekedde ggwe munnansi ateefiirayo. Atedde mwana wa ssebo ekyo kyekiriwo. Ate sente bagenda kwewola neewole teziriiwo. Teziriiwo. Ezo sente ezigenda okubayinga out umeme zigenda kwewolwa mu Stanbic Bank. Teziva mu kofazi za gavumenti. Kakati nno munnange daawo weetuuleko. Daawo weetuuleko. Zino endagaano ezifaananako bwe zitugenda zisanga mu ggwanga ddala lyonna ziri wano mu ggwanga lya Uganda. Ziri wano mu gavumenti y'abakanywa musaayi. Ekyo nkivuddeko, ekyo nkimaze. Kakati njagala tugende wano. Baganda baffe Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi olunaku olw'enkya bakomawo mu kkooti. Babakomyawo mu kkooti e Masaka. Naye njagala ompulirize bulungi. Ffenna tumanyi circumstances ezeetoolodde okukwatibwa kw'Abaganda baffe Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi. Omuntu ayinza okwebuuza Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi bakomekkereza batya e Masaka ate nga babakwatira mu Kampala wano. Enkwata y'Abaganda baffe eyo mwenna mugimanyi bulungi nnyo. Ensonga ezaasooka baagamba babakutte lwa parade eyakubwa ku kitebe kya NUP. Ensonga endala ne bagamba nti Gaddafi yakola ekiyitibwa trespass we yagenda mu maka g'akali akasajja kambega akeyita kapasita. Naye abantu bano nkwata gye babakwata yali mbi, yali ya ttabbu, era ne basooka babuzibwawo okumala ennaku nga 4 nga bannamateeka bawe ne famire zaabwe tezimanyi wawe wali. Within a short period of time, events ne zikyuka. Ate tugenda okulaba Abaganda baffe Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi ne Smart Wakabi baba transferinze babatutte e Masaka. Babatutte e Masaka nti ate bazukusizza case eyaliwo omwaka oguwedde mu bitundu by'Erwengo. Twali tugenza okuziika Pascal. His Excellency Bobi Wine agenza okuziika Pascal. Mu bano baakuba bannamawulire era ne babateekako case ya aggravated robbery. Baakuba bannamawulire ne babatwalako n'ebyabwe. Naye nga awo tewali bujulizi. Ezo circumstances bbiri ze nkuwadde. Ge twafunye galaga gagamba ennaku 3 emabegako Balamu yalabibwako mu komera e Masaka
baganda baffe akireewo gye bali ne Gaddafi emirundi wagindaba age esatu era ng'ogusembyeyo gwabadde gwa lunaku lwa Kosajjo. In fact it was on Tuesday. Info gye tufunako okuva munda eraga nti Balamu ogenda mukomere Masaka tiyagenda sisinkana akireewo, tiyagenda sisinkana Gaddafi, wabula mukomere Masaka waliyo abakalamoja babiri be bakwata ne babajje Kalamoja ne babaleeta mukomere Masaka nti babasanze ne mundu. Era abasibe bano batugamba Balamu be yabadde asisinkanye mukusisinkana abasibe bano nga baagala bateme bakkirize eddiiru babatebolingidde eddiiru nti bagenda ku konfesinga bagambe nti emundu ze babakwata nazo babadde bakolagananga n'Akireewo ne Gaddafi. Kesi ya Akireewo ne Gaddafi baagala ogikwatirako abaana abalala abawerera ddala aba NUP. Listi nene buli kimu kyonna tukimanyi bulungi, naye baalabye nti kano ka kesi ka aggravated robbery okagamba nti bano abaana bakuba bannamawulire tekaliiko bujulizi, tekaliiko yadde obutambi obulaga nti bano abaana bakuba bannamawulire, era omu agamba ye bamubbako emitwalo 2. Kakati saagala tu undermining information eno kubanga ffenna tumanyi Balamu yaani era Balamu lwaleero azannya mizannyo ki. So getufuna gatulaga nti abasibe bano abakalamoja bajjiddwa mu komera lino ne batwalibwa emutukula ku boda. Ekomera balifulumye ne balivaamu. Naye njagala obeemu ku magezi era olowooze weebuuze nti baganda baffe bano be bakwatira mu Kampala bakomekkerera batye Masaka, ate kijja kitya nti Balamu y'omu abitaddemu engatto agenda mu komera eri baganda baffe gye baateekera. Kizeemu nti Balamu mu kugenda mu komera eri baganda baffe gye baateekebwa tagenze oba teyagenze kusisinkana Akireewo ne Gaddafi, yagenze sisinkana bano abasibe ababiri. Bano abasibe ababiri babatereka waawo babajja Kalamoja Kotido nga babasanze n'emmundu. Era kigambibwa infeno gye tufuna eva munda, nkiddamu eva munda. Era oli mukumpa obubaka yaŋŋambye nnumwa mutwe mwabye ekintu kino ng'obudde bukyali. Ensi mugibuulire ng'obudde bukyali kubanga ensonga y'Abakireewo musobola ogitwala layitiri naye abasajja baagala kugizimbirako kubakwata n'okwata abakulu abamu mu NUP. So kino nvuddeyo nkyogedde, njagala nammwe baganda baffe mukuba ensonga eno. Ensonga eno agiri emabega ye Balamu. Abagamba Balamu mumanyi kyategeeza. Balamu asobola ozannya missioni yonna kati bulungi nnyo kubanga tatya taswala. So ekiriwo kyekyo. Enfeno nagifunye yesterday kiro era leero mpaliriza okujja ogigabana. Baganda baffe enkya bakomawo mu kooti. Abanaasobola okubeerayo twesangeyo ku kooti e Masaka. Naye ng'ekiriwo kyekyo. So Balamu bagezaako okutula ddiiru n'Abakalamoja be bakwatira e Kotido ne babaleeta awo e Masaka ku komera, ate babajjeyo ne babatwala emutukula ku boda. Buli musibe bamusuubizza $5,000,000 ogwabwe gwa kukonfesinga nti emmundu ze babasanga nazo babadde bakwatagana n'Akireewo Kivumbi ne Gaddafi. Wano wenjagala okwongererako kino eri baganda baffe abali e South Sudan naddala bannankyukakyuka, njagala mubeere vigilant
South Sudan awo waliwo abaana abavuga boda naye abaana abo ba Piero yu abaana abo bali ku Julia Muhoozi naye abaana abo befuula bankyuka abaana abo befuula bankyuka era befuula banna struggle bavuga piki abaana abo balina ekintu kye bazimba abaana abo balina message gye batambuza mu banna struggle abamu nti bo bagenda kukwata mundu era mbu balina access ku His Excellency Bobi Wine era bamusisinkana omuvubuka oyo erinnya tugenda kulita n'ebifaananyi tugenda kubita mwe mulowooza wankyuka munna struggle naye nga si munna struggle wa Piero yu wa Muhoozi kati bagezaako okubaluwalinga nti awo waliwo ekibinja South Sudan ekya People Power nga kikwatagana direct ne His Excellency Bobi Wine ekigenda oyingiza emmundu muno kijjeko government ye so njagala abaana banna struggle bonna abali South Sudan abo nga muvuga boda mubeere vigilant nnyo His Excellency Bobi Wine talina option yonna yakwata mundu kujjako government eno ekkubo lyayagala oyitamu okujjako government eno limanyikiddwa era alyogera mu lujjudde alyogera mu lwatu naye nga bwe nkugambye nti government eno ekolera bukubirire okufuna engeri yonna gyeframinga mu His Excellency Bobi Wine emusmashing ne NUP ne People Power so abaana be South Sudan njagala mubeeremu nnyo temugwa mu katego kano era wabaddewo pressure y'amaanyi nga His Excellency Bobi Wine bamukaka bamugamba yitake South Sudan eriyo banna struggle bangi nnyo genda obayitemuko balambule ninga abamu abateekawo pressure eno era abali mu kukaka His Excellency Bobi Wine agende South Sudan akabinja kana abakakulira bali mu Piero yu nga kyo kye beetaaga ekintu eki kimu His Excellency Bobi Wine alinnyeke South Sudan nti ye mu group eno gyakisinkanye y'abavubuka bano we bati nti ye then bafunemu abagenda okonferensinga nti His Excellency Bobi Wine abadde akutula ddiiru y'emmundu okuva South Sudan kyo nakyo ndowooza nti maze Baganda baffe bali South Sudan mubeeremu mukozese ku bwongo mukozese ku magezi temukkirizo basuula mu ntata yonna nabagamba wano wetulaga wazibu tupulaninga nene state epulaninga okitegedde mwana wa ssebo so ako nako nkamaze nvudde waawo ekyokusatu ndabye mutabani muganda wa Museveni yaani ono ye Toyota naye ndowooza Museveni naye waabeera awo akwata ku ttama n'agamba Mukama Katonda wankuba omuggo olwaleero otunulira famire ya Museveni n'ogamba naye Museveni mu myaka gye yabeereramu nga bano baganda be kasajja kaali kagezi nnyo kasajja akaali kalowooza kasajja ke wali olaba nti kalinamukko omulamwa naye famire ya kasajja kano yo nga ate eri bulala nnyo magezi ge batalina butalowooza bwe batalina oba nti ba Baby Jaden nti tebalabye ku nnaku tebasitudde ku mazzi bakulidde mu mbeera eyaawo ennungi beeyagalidde mu ssente ya muwi wa musolo bakulidde mu ssente ya muwi wa musolo kubanga obeera awo n'otunuulira endowooza y'abasajja bano n'ogyewuunya kakati olwaleero Toyota atunudde mu kamera olwokuba bakimanyi bulungi nnyo batuuse mu sizoni y'ebyobufuzi atunudde mu kamera agezaako kakasa bannayuganda nti ekizibu kya Kampala gana amazzi aganjalidde mu Kampala muno ono omukoka gwe mulaba afuusa amataba mu Kampala muno ekizibu waliwo abaleese ekizibu kino era ekizibu kino si NRM si General Museveni
afuze eggwanga emyaka 4. Ekizibu kino ky'abantu abamu ebitongole nga KCCA n'ennema n'abagagga abazimba mu ntobazi. N'ekusinzira ku magezi g'omusajja ono n'endowooza ye, bo balowooza nti bannayuganda muli basiru, temulina magezi, temulaba, temugoberera era temumanyi. Omwami ono olwaleero anenya KCCA, tanenya executive director, ayagala kukulaga kutwala mu ofisi ya Lord Mayor. Nti kyekizibu era ogenda kusanga enganja abakuno, ogenda kusanga ebitittiriri kuno ebisassalala. Ekigenda okuvayo kikugambe Kampala ali mu opposition. Opposition yeekozeewo ki? Naye bano abawumba tuutu be bamu. Gino Museveni akyogera lunye, akyogera kati nti ofisi ya Lord Mayor nagimala, eriwo nga mukolo, tekyayina mugaso. Olwaleero ofisi ya executive director iddi wa Kampala, Museveni gwalonda direct, yavunaanyizibwa ku planning ya Kampala eyo, yavunaanyizibwa ku budget committee, era be batuula ne bakuba budget. Olwaleero twagala okwebuuza nti Kampala KCCA budget yaayo yenkana ki, ezitowa kyenkana ki? Era eyo budget eteekebwamu ng'emyala girina okuzimbibwa ya ssente mmeka? Essente ze muteeka mu kugula tiya gaasi n'ebimamba, waneeno mu KCCA muteekamu ssente mmeka? Olwaleero akakiiko akali wansi wa executive director wa Kampala ke kakola ku urban planning, ke kagaba zitenda eri abagagga b'omu Kampala muno abali mu kuzimba ku mifulejje ne mu ntobazi. Olwaleero twogera ku ggwanga nti Kampala ali ku pulaani, drainage system tuli ku y'abafuzi b'amatwale. Omusirusiru omuwumba tuutu n'afubutuka eri najja n'akugamba nti these are natural disasters, oli mutumbaavu nnyo, oli musirusiru nnyo. Aba NRM bavayo bakulaga, gwe boogeza kukubira akadingidi, bakulaga nti waliwo ekizibu, gano si mataba. Olwaleero woba osobola okusinzirira ku nkuba etonnye. Mukoka alina okutambula agende mu nnyanja nga walina okuyita emyala n'entobazi zizimbiddwamu, gwe n'osinika ebinnyo n'ogezaako kakasa abantu nti ago mataba. Olwo amataba amatuufu bwe ganajja onaakola otya? Bwe kibeera nti enkuba obukuba etonnyera essaawa 3 ku 4, Kampala yonna n'abooga amazzi nga tolina w'oyita, enguudo zonna ne zigwamu, kati olwo woonalaba ku mataba amatuufu g'otuwoleza. 1 ne bitugeraageranya ku Dubai. Naye twogera ku ggwanga eririna natural drainage system. Mu natural drainage system ngezaako kutegeeza ensozi, ebibira, emigga, entobazi n'ennyanja. Olwaleero Nalubaale ayina emiwaatwa egimuweereza, egimuliikiriza amazzi. Nti Kampala atudde mu kisenyi, naye Kampala talina kufulaadinga lwa nsonga nti waliwo emiwaatwa egitambuza amazzi. Mukoka nti enkuba etonnye, waliwo emiwaatwa egitambuza amazzi ago ne gagenda mu Lake Nalubaale. Olwaleero katutunuulire Nammanve. Nammanve ajjuddemu factories, naye factories abaani? Eriyo omwavu agenda mu Nammanve ne bamuwaamu ettaka ne bamugamba zimbawo factory. Ezo factories ani? Museveni zayita industrial hub. Zammwe ba Toyota. Olwaleero njaga tutune petrol stations eziri mu ntobazi. Njagala ombulireyo munnayuganda omwavu Lunkupe Lukyero ali mu lutobazi nga bamuwaddemu petrol station agizimbemu. Njagala olwaleero tutunuulire Mandela ali mu kuzimba mu Lubigi, mwe mwagoba abanaku ne mumenya obuyumba bwabwe nti bali mu ntobazi. Mandela ani amuwa olukusa, ani amuwa contract okuzimba mu ntobazi? Era Mandela akolera ku Juyani. Hamu Kiggundu ne Sudwiru Lupaleria ani abakkiriza okuzimba mu ntobazi, okuzimba ku mifulejje? Kubanga bano n'ennema
tesobola bagambako yadde. In fact balina obuyinza obusukkulumye okusinga ku Nema. Lubigi ani ali mu kusima omusenyu mu Lubigi? Ani yagobamu abantu ba bulijjo abanaku n'abagamba muve mu Lubigi muno temusimamu musenyu? Abachina balina zisindo tracker. Ani awa abachina contract okusima omusenyu mu Lubigi? Ne Kakande. Ani ali mamu muchere mu Lubigi? Njagala tutunule water catchment areas zonna. Ani ali mu kuzizimbamu? Anaziyemu zi factories. Ekisirusiru ne kivaayo ne kikugamba nja amataba bwe gali mu nsendala ne mu nsendala ziba gano si mataba ge walabyeko lunaku lwejjo. Oyo mukoka atayina wa kulaga, atayina wa kutambulira. Twogera ku ggwanga eririna ekitongole ekikola ku mbeera y'obudde. Naye olwaleero abantu bafiiridde mu mukoka nga tolina na rescue team. This is the country yeggwanga lyemwogerako lyemugezaako okudyekaddyeka bannayuganda obalaga nti likyalina omuzinzi era likyasobola okukulembera bannansi. Eggwanga litalina na rescue team nti mukoka azze kati tugatwale nti mataba waliwo tiimu waliwo badivers abagenda okurescuinga abantu naye walabye nga abantu be balwana barescuinge bantu bannaabwe. And it's normal. Government esigala etambula. Umusirusiru n'avaayo n'akowola bannayuganda nti gwenne tumenyewo Forest Mall. Forest Mall yani. Lwaki toyogedde ku Akamwensi? Lwaki toyogedde ku Akamwensi eri ekyebando wane waffe? Akamwensi gye bazimba mu Lutobazi. Olutobazi lw'ekyebando olwo baluzimbamu Akamwensi. Akamwensi etudde mu mazzi, etudde mu Lutobazi. Lwaki Toyota toyogedde ku Akamwensi? Lwaki toyogedde ku Kyasudiru Lupaleri yokwata ennyanja Nalubale n'agiyiwamu ettaka? Lwaki si kyoyogeddeko? Lwaki opointinze out Forest Mall? Kitegeeza nonsense wo yonna gw'oyogedde target yebadde ku Forest Mall. Mulaba kati oyo temumwetaagawo, mwe muyina okutwalawo. Kati mumobilizinga abantu bakole violence ku Forest Mall. Zi petrol stations ezammwe ziri mu Ntobazi zo zisigalewo nga ziyimiridde zimaamidde. Mwe bannayuganda we mutaazuukuke ne mukimanya nti eno gavumenti tekyalina lugendo. Teno gavumenti yeviiriddeko eggwanga lino okuba nga liri mu mbeera gye lirimu. Nabagamba nti wano mu Uganda tetukyafa byaffe. Eno gavumenti etugumbula abantu. Mulowooza byakusaaga naye nkiddamu. Mu Uganda tetukyafa byaffe. Buli afa gavumenti ebe mutugumbudde. Eno gavumenti etugumbula abantu kutandikira ddala mu malwaliro nga bagenza ofuna obujjanjabi kubanga abasawo tebasasula, eddagala teririiyo mu malwaliro, ebikozesebwa mu malwaliro tebiriiyo. Ekatumba badde tokimanyi nti Akamwensi Lutobazi. Omanye ettaka lye bayiwa mu Akamwensi awo nga bagizimba. Muganda wange olwo Lutobazi ababeera ekyebando bakunyumize bakubuulire. Akamwensi weetudde Lutobazi ddala nno, ddala Lutobazi ddala olw'amaanyi. Awo Akamwensi weeri weetudde Lutobazi. Bizimbe bingi nnyo, apartments nyingi nnyo ziri mu kuzimbwa mu Ntobazi, naye nga apartments ezo za Hamu Kiggundu ne Sudiru Lupaleria. Kati gwe weebuuze Toyota lwaki yandize mu kamera n'atunula mu kamera. NRM si kyekizibu, ekizibu kya KCCA, ekizibu kya Nema. Ani appointing authority w'ebitongole ebyo by'oyogeddeko?